Mwene kutusaako Maureen Skin Care. Oba oyina ekizibu ky'olusujja contactinga Maureen Skin Care. Ayina ebizigo ng'osigala ku kalayo naye noba n'obuzibu. Abalabe b'enkyukakyuka bangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azenga akyogera lunye nti bajja kujja bangi batwegattemu tetujja kubagoba naye tuli balabira ku bikolwa byabwe. Kyova olaba nti abantu bangi bavuddeyo olwaleero nga bakulaga nti twali mu nkyukakyuka naye ensonga bweti ne bweti ze zaatujjayo. Bannayuganda abasinga obungi banoonya byanfuna oli ajja ku lusegerero w'omuntu nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'ensonga ezimuleese nno kufuna mulimo gwa kubega Bobi Wine. Bambega ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi era ng'omulimu guno bagukola ensimbi zaabwe zibasasula okuva mu State House. Bano bajjanga beerima nti bafuuti Soojaz era nga basaba nnyo abasembeze ku lusegerero lwa Bobi Wine nga balowooza nti banaasobola okufuna ebyama ku Kyagulanyi Robert Ssentamu naye ate nga ye kuva lubereberye akugamba nti NUP tetulina kyama, ekyama kyaffe kiri kimu kujja Mwami Museveni mu buyinza. Bano bawadde mission ez'okumusaanyaawo kyannaku nti ate kati bakolera Mengo beefuula abali mu Buganda kubanga bakimanyi nti Bobi Wine musajja Muganda tebasobola kubateebereza n'akamu nga bagamba nti ate Omuganda asobola kukola kabi ki Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ebyama bifulumye, ebifaananyi byabwe birabiddwako era bitegeerekese ne missioni zaabwe. Tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu zino. Haji Ssettuba omusanga ku 0703 31 39 25 mukubireko gw'ayagala okusomera ku dduwa ze ayonoonya emirimu ayagala okugendako ebweru ng'onoonya mpapula mwenna ensonga zammwe Haji Ssettuba omusomi w'edduwa azikolako kyenkanye. N'abasabye ne mbagamba bannayuganda tutwitinge tutegeeze ensi nti nno ennyama eva e Uganda erimu eddagala erimu obulwadde batuyambe tebalya ennyama eva e Uganda. Si mu bubi naye tutambuze message buli omu ayambe munne ate oba nga mu Uganda tetulya nnyama lwaki abeegweru bo bagirya. So ba Twitter warriors please temwerabira kintu ekyo kyemmanyi tugire Masabo yasobola otunoonyeza wa gye batunda ennyama naye kyemmanyi bagitunda South Africa bagitunda Egypt bagitunda UK ne mu bitundu ebyenjawulo. So tunoonyereze ebintu ebyo tubifune bulungi ebisingako tutwitinge tubuulire ensi tebaddamu kulya nnyama eva Uganda. Ennyama ye Uganda erimu anthrax ate erimu n'obulwadde obulala obundi obw'ebisolo kati ente ziyimirire teziddamu kufuluma Uganda. Ffenna Uganda tugifundemu. Nkedde nenfuna information mu sources ez'enjawulo ngirabyeko nga efulumye kuba era mbadde ntegeezezza tuba tulina okutambuza information enyigire bulungi nnyo. Ndabyeko ne Kojja Omugezi nga post ye yagikoze mbadde nkyali bize nga tetunaba biteekayo naye tugenda biteekayo. Amawulire gano gava mu source nga zeesigika. Waliwo omwami ono nsaba mumutunuulire n'eriiso lyogi nnyo buli amumanyi ne Kojja mu postinzeeko. Omwami ono akola ne Semwai. Omwami ono omwami oyo bamuyita Mukasa Martin naye nickname ye amanyiddwa nga Defiant Martin oyo kamuddemu yeeyita Defiant Martin. Ayina omwami gwakolagana naye omunene mu Semwai. Omwami akola mu Semwai amannya ge bamuyita Abaho. Omwami ono akolera wansi wa Abaho. Omwami ono Defiant Martin omulimu gwe gwa kubega abantu abali mu opposition. Ono Defiant Martin oba Mukasa Martin enamba yeri 0782
40 76 55 0782 ana 76 55. Omwami ono wabulabe nnyo mu nkyukakyuka y'eggwanga Uganda era yabeerangako nnyo kumpi ne Lord Mayor oba ku KCCA abamumanyi bwe muba mumumanyi omulimu gwe ayinza okwefuula opposition naye omulimu gwe kubegala opposition. Yabeera nnyo ku KCCA ennaku zino ali nnyo e Mengo ne Katikkiro alina emirimu gya Katikkiro Mayiga gy'akola era abantu abali e Mengo ku CBS awo muyinza okuba nga omwami ono mumumanyi nnyo. Bw'ogenda ewala ku byafaayo by'ono omwami oyo aludde ng'akola emirimu gya gavumenti naye nga yeekweka kati ali mu Buganda wakati nga bwe mumulaba akolera Katikkiro Mayiga. Omwami ono mu fayiro ze eza Ssemwayi ne Iso amanyi bulungi era avunaanyizibwa ku nfa y'aba foreign soldiers. Waliwo abasajja abali ab'amaanyi mu biseera eby'ebimeeza. Omanyi revolution eno ezze yeeyubula. Waliwo revolution eyali ey'ebimeeza. Waliwo omwami yali omuzibu ennyo baali bamuyita Nankunda Muwanga yatomerwa. Yali ku bodaboda ekiro ng'ava era ku CBS okuba ku bimeeza ki yali ava ku radio ne bamutomera n'afa. Bali bamuyita Nankunda Muwanga yali ayogera nnyo abamanyi eddoboozi lya Kyachambulozi yali ayogeramu nga Kyachambulozi kuba ebiseera ebyo nabeeranga nnyo ne muzeeyi wange nga mpuliriza nnyo Mambo Bado so Nankunda Muwanga mujjukira yali ayogera alembeggereramu bw'ati. So omwami ono okusinziira ku fayiro ye n'ebyafaayo bye byakoze avunaanyizibwa amanyi bulungi enfa ya Nankunda Muwanga. Waliwo n'omwami omulala eyali ow'amasimu akuba amasimu ku radio eyali ayitibwa Tom Julunga. Tom Julunga yatemulwa within a night ne bamukuba ne bamuddusa ne bamusuula emulago Tom Julunga n'afa. Abantu abajjukira Tom Julunga mu biseera by'amasimu ye yali ng'eddoboozi lye bwayiise nga Segirinya ddoboozi ly'ekyebando. Tom Julunga mumujjukira nnyo yali w'amaanyi nnyo mu biseera bya FDC ebya 2006 by then nali nga ndi ku ssomero nali mu ssomero ebiseera ebyo 2005 around there. So Tom Julunga n'akubwa mu bintu by'okusaaga n'attibwa n'afa. Ne Nankunda Muwanga waliwo olunaku akalulu kaali ka 2006 ke baawandiisa Besigye ng'ali mu kkomera. Museveni yaggulawo campaign yazigulirawo ku CBS yajja mu lubiri awo we yayogerera ekigambo nti Obote yakola ensobi okuleeta emmundu mu lubiri yali alina engeri gy'asobola okulumba Buganda nga taleese emmundu. Naye Nankunda yagamba Museveni kola ku Mambo Bado yamubuuza ekibuuzo waliwo abantu bali mu lingi omwasibye nti abali mu lingi omwasibiddwa emiguwa naye ono omulala ye emikono gyetaaya ali ku munna amufuntula amukuba agakonde naye eri bawagira nti ono ate akuba nnyo naye nga gwakuba musibe. So yoyo Nankunda Muwanga. So ono omwami gw'embalaze eyeyita Defiant Martin ali mabega waabyo. Defiant Martin ali mabega w'abantu abaafiira ku ofiisi ya RDC oba bamwine ye yali erubaga ebiseera ebyo era ono omwami abimanyi nnyo okusinziira ku fayiro eri ku byafaayo bye. So bwe muba mumulabye nga mumutegedde mumuteke mu black book musirike oyo mumaze. UPDF ne ba armed forces naddala UPDF mwenna ne mu politics ngenda boogerako naye UPDF mu security alert mwerinde ebintu bino wammanga. Bangi kummwe naddala abali mu high ranking positions ezo bangi kummwe waliwo be bateeseza eliminations ez'enjawulo waliwo be bateeseza
promotions okubasanyusa, waliwo abagenda okuwummula babawummuze ku mpaka, kugamba kati ekibubbu kiri wammwe, mwatuula ebbanga lyonna mubadde mutudde nga musirise, kati olwaleero ekibadde waffe kizze wammwe. Waliwo abakulu be bateeseza okutta nga mwe mulina kufa muveewo, kuba buli lwe babateeka mu kyesi, buli lwe bateeka ennamba zammwe mu kyesi ne bababala bwe bati mukyali pulobulemu. So elimination method zigenda kutandika mu UPDF naddala mu ba high ranking officers. Waliwo be balaba nga mwe senga babawummuza ne baba forceful, waliwo abamu be baagala okubalimbalimba baba promoting naye nga kanyeebwa. So mubeere begendereza nnyo UPDF. Then mwe abakwerege mwe abawansi ababadde abawansi bagenda basiba ekiwaanyi okubakyamusa naye temuva ku mission yaffe ekirungi mugimanyi. Temusobola kubanga temugimanyi. Mulumiddwa ebbanga ddene, mubonyebonye ebbanga ddene. Olwaleero omulabe wammwe Mukama amugabudde mu mukono gwammwe. Do the needful. Do the needful. Olwaleero nzize okwogera ku mutwe gw'ekyokuyiga gwe ngenda okwogerako leero. Programu y'olwaleero, video y'olwaleero. Teweetabanga mu kulwanyisa amazima oba mu kulwanyisa ekituufu, kubanga ekituufu ge mazima gundi oba oli awo. Teweetabanga mu kulwanyisa amazima, teweetabanga mu kulwanyisa ekituufu, ye video y'olwaleero. Teweetabanga mu kulwanyisa ekituufu. Bw'olaba ng'oludda olulwanyisa ekituufu, quit. Togezanga ne weetaba mu kulwanyisa ekituufu. Genda mu Numbers chapter 16 from verse 1 to verse 50. Kitegeeza chapter yonna ojja gisoma. So aba UPDF mbamaze bwentyo, mbagambye waliwo ab'okuwummuza, waliwo ab'okukuza, waliwo ab'okugoba, waliwo ab'okutta. Kuba kati Museveni ekintu kimutuddemu. Alina ebintu by'ataabala nga amanye ebyo yabimala tebirizuukuka. Kati olwaleero bye byazuukuka. Ali mu matigga bw'ati. Bye yali alowooza mbu takyabyetaaga kati bye yeetaaga. Bye yali alowooza nti yabimala agenza okuzuula nga teyabimala. UPDF temugeza ne musiruwala, ate nabagambye nkiddamu. Tetubeegayirira. Era temuddeyo ne mugamba mbuno tubeegayirira. Tetubeegayirira era tetubasaba. Wabula tubagamba mukole ekituufu. Kubanga ne bwe mutakikola ekituufu kijja kwekola. Naye kijja kuba kibi nnyo okuleka nga kikumenye. Banyakayirima bwe baayimirira okulwanyisa amazima gaabamenya. Waliwo ababaddewo mu kumanya oba mu butamanya bw'onoolwanyisa amazima gajja kumenya. Bayikyuli baayimirira mu mazima ne bagalwanyisa gaabamenya. Bajjakana baayimirira ne balwanyisa amazima nga bagamanyi ng'olwalira ajja n'ayogera bino ne weebuuza kati Jakana awagira ki? Jakana agwawa? Amazima gaamumenya. Nadduli gamumenye ne gamuleka nga mugumba naye nga yazaala. Muve mu kutunulira ebyenfuna ebyolwaleero mugoberera amazima. Bwe munaagaana gajja bamenya nga mulaba. Nkiddamu amazima toyimira mu kkubo ly'amazima gajja kumenya ng'olaba. Era mbadde tetukwegayirira. Tumanyi muyina zitanka, muyina biki, tetubeegayirira. Ezo tanka zijja bamenya. Nyakayirima teyafiira ku nsi, teyafiira mu ggulu. Teyafiira mu Uganda, teyafiira bweru. Yali awo naye yennyini tamanyi agenda okudda ku nsi ate nga ne mu ggulu tatuuse. Agenda okudda ku nsi nga mufu. Nyakayirima.